Naye Masasi Mpuuga ayagala kufaananira ddala Mao ngeri gye yagendamu ewa Museveni. Wasooka ne wajja olugambo nti Vincent Mayanja chairman wa DP Block agobye mbidde agobye Lubowa alidde ssente wa Museveni bafunye bweziti. Of course ne beegaana naliko ne honayo mbidde ku mukutu ogumu ne yeegaana Mabike. Ne mugamba Museveni wakuwa ssente zaakwanika. Ate tezitera kwekweka. Abanga wa lubuto ogenda okulaba ng'alya katunkuma ng'alya ettaka nga maternity zivuddeyo tunaatera kulaba maternity gye bujja nti olwamugamba ogwasooka nti baagala muleeta nga candidate agamba kise kyendiko era njagala electoral reforms ebyo tunaabirowoozaako oluvannyuma bwe bwavuddeyo amawulire tiwaliwo ssente ezavudde ewa gundi tukoze bwe tuti naavaayo n'agamba tugenda kulaba President Museveni twogere tukole ku reform owulira n'ebigambibwa nti baagala bamwongereyo emyaka esatu. Naye emyaka esatu gyo gyali ku kiri ekya Dihora Alliance anti nabano bakipiikinze kati bakyali wamu. Omukulu ayagala kuteesa ne President Museveni owadde Mathias Mpuuga abasooka okuvaayo kikuba yali Nobert Mao ng'agamba nti bano kati banoonya babuukire awali amasannyalaze. Nobert Mao Mathias Mpuuga alina ground wonna okuteesa ne President Museveni olaba alina bargaining power emusobozesa okutuula ku mmeeza ne President ate obuyinza mu mirembe. Ekyo yakyogerako katono nnyo kuba kiwanvu kyagala program namba. Naye Masasi Mpuuga ayagala kufaananira ddala Mao ngeri gye yagendamu ewa Museveni. Wasooka ne wajja olugambo nti Vincent Mayanja chairman wa DP Block agobye mbidde agobye Lubowa alidde ssente wa Museveni bafunye bweziti. Of course ne beegaana naliko ne honayo mbidde ku mukutu ogumu ne yeegaana Mabike. Ne mugamba Museveni wakuwa ssente zaakwanika. Ate tezitera kwekweka. Abanga wa lubuto ogenda okulaba ng'alya katunkuma ng'alya ettaka nga maternity zivuddeyo tunaatera kulaba maternity gye bujja nti olwamugamba ogwasooka nti baagala muleeta nga candidate agamba kise kyendiko era njagala electoral reforms ebyo tunaabirowoozaako oluvannyuma bwe bwavuddeyo amawulire tiwaliwo ssente ezavudde ewa gundi tukoze bwe tuti naavaayo n'agamba tugenda kulaba President Museveni twogere tukole ku reform owulira n'ebigambibwa nti baagala bamwongereyo emyaka esatu. Naye emyaka esatu gyo gyali ku kiri ekya Dihora Alliance anti nabano bakipiikinze kati bakyali wamu abamu era bonna okugjako kabuleta ndowooza. Kaakati ebyo byonna bwe biba bijja bwe bityo omuntu wa bulijjo abadde akulaba balwanagana ne Museveni nga yagala kuteesa naye nga totaddeewo na condition Museveni tateekangawo reforms zimujja mu buyinza. Ne Mao bwe yali ajja yagamba nti tugenze kukola reform tukyuse obuyinza mu Museveni n'amugamba ekyo tetukiteesangako. Nakugamba ku mobilizing abantu baleeta mu NRM. Kati emyaka 2 giweddeko bambidde bagamba ffe basuubiza obwa minisita nga tetubulawo. Leko tukola reform ayagala kugiteesaako tugyongereyo nga neno tennaggwa kubajjukira yeemalako kisaanyi. Lwaki bagala kukola amendment kati kitegeeza Mao bibaateesa yafunamu nga ki nga ye ne Siranda yafuna partly Siranda agamba yakola mobilization naye yaliyo emu ku plan kati abalala abayinza okuba nga bafunyemu indirectly ng'ate bagyegaana yono ow'e Masaka engineer ayagala yajjayo Sebamala atafunyemu ate oyalwanyisa Mao ekyo tokimanyi nti afunyemu indirectly kyeganja kuwa topic okujja Kasolo mu constituency eyo bamuzzeeyo eri Mao agamba twakkaanya we nina amaanyi n'obusozi bwe nina tobunzigyako oyo mundekere lindako Kasolo avaayo lwa Mao Sebamala alina okuba takimanyi naye kati ali ku smooth ki
Smith Road kati abatandise okuba Mpuuga amayinja mulimu ne Jude Mbabali ebibaluwa bitandise okufuluma nti oyo Ssaabakristo tomukiriza kusembera alina omukazi owokubiri Nabbingo ate tugamba tatekwa kusembera nga alina omukazi omukazi tanaba complaininga ne mu politics mulimu malice and sabotage ne bwaba mulina omukazi yandisoose okuvaayo naga tebandabirira bameka bomanyi abalina abakazi ebbali ebweru kakati bw'obanga Jude otandikidde ku level eyo ayinza okyegaana naye email esindikako yiye gye bakozesa okusindikako omuntu waba hakinze emmere abanga Bank of Uganda n'atwala message gy'oteegaananga nakati n'ebyo ebintu nabirabanga biyitingana ne ngamba naye kakati nze nkubuulira nze ntunuulira amawulire nesigako myawo era nabibuuzaako Honorable Mpuuga ku WhatsApp teyanziramu imana ne musindika nti amazima ngazudde kirimu ono noono kati mu mazima era nawo teyaddamu ani ati yaddamu era nayo teyagiddamu eyo nkola ya Mpuuga alimu arrogance alimu proud kati ekyo sikimunenyeza naye yibwate bwe yakula nga bw'ogamba nti Muhoozi yakula bwati ne Mpuuga alina bwe yakula ne Sseggona alina bwe yakula waliwo watuuka n'agamba nti oyo Mpuuga wange era simwegaana alina watuuka n'agamba oyo gundi wange oyo president wange Bobi Wine era mu bantu Bobi Wine bagenda okuspeyalinga yadde nga tebakolagana nnyo ye Mpuuga I mean Sseggona mu bantu balina okuspeyalinga ye Muwanga Kivumbi waliwo awo olugambo nti Bobi Wine ayagala kuba bonna abadde block n'abasuubi kati ayagala kuspeyalinga actually information gyenina nti yatumako yebuuzaako nti tetusobola kubatambiitinga Mpuuga muwa amagezi w'omu n'amugamba nti oyo asose layini era kati bwe wabaawo reconciliation eyakolebwa Katikkiro teyali fule Katikkiro Mayiga yabatuuzaako naye nga tannamugoba teyali fule gundi exhausted nti senga waaliwo pana eyo bandibadde batuula kuba buli omu yeetaaga ate ekintu kigenda kubalya bonna ono kijja mukosaako nga Nuupu n'oli ensobi gy'ajja okukola kwe kugyayo erinnya lye nti ayagala bwa pulezidenti ejjabba nsobi ate agenda bulya kati Bobi Wine lindako ati kingamba naye aba agaziyizza oluguudo Museveni waayita ate Museveni ekyakiteekamu ne ssente bw'aba nti yakiteekamu ze mpa porogulamu endala njakusiibula nze mmanyiyo mmanyiyo jeziva naye nze nalina omusajja nalina mukwano gwo Lubega Mukaako wiiki ndowooza eno ng'etandika nangamba nti ye ng'omuntu yaleeta abazungu muno yabaleeta ddi abadde mu buzungu ebbanga ddene nga mbeera naye puroguramu tuzigwamu kiyona negimutwalayo mu kisenyi gyasula kati osobola omumanya gyasula abazungu bwe bajjidde abo baali ludda abataatuuka yeyamuvuga yeyagenda nepikinga abazungu kisobokera ddala omuntu yenna bw'aba edda we twabbanga ebintu nga bobba ebinyeebwa tojjukira kusenya mannyo weegaane nnyo nga nabbako butto nga njakuseka kabalagala mutwale ku ssomero kati nalaba nga akadomola keeru kakendedde nnyo nenjiwawo amazzi nga simanyi kiddirira amazzi gadda wansi nebankuba emiggo kati waliwo ababbi abatamanyi kusabika bubbi bwabwe nga bisa busiru umuntu nabba emmotoka nga zino sente zavunaanibwa bano bebakwata ba MP okuli noono Weggomba ne basanga pickup y'emmotoka sente mu njuyo ono wa sise namujo ne banne baba waliwo omulala gubasanga ne sente mu nyumba nga zijuza pickup ezo ziba zikolagezo babyogera bwogezi toziraba mu politics mubamu malisi ekirungi ekiriwo omusango gwo gutafiira ku pre-trial gujja genda mu full trial evidence ejja kukola ki ejja kuvaayo kuba ndabamu Mariam Wangadya nga omu ku ba witness
aganze bandeeta ne bangamba sente zino tulina kuwaako percentage bweti osayininga tuwe Uganda Emmanuel School tuongeze kuji ebyo byonna bikyali tetwagala kubyempulitinga kuba emisango gya Museveni egimu gifiira wakati ng'egy'amabaati gyaliko abantu nga 35 basatu n'abakyali mu kooti balugolobije bali mu kooti bakyali basatu bannanduutu ne mukama we kaakati ekyo tekimala baali baliddeko kibakola ki ate okumusuula kyali kijja muyambako kuba abamu abagambibwa okuba nti baalya ku ssente ezo baamala ne bafuuka ba witness ng'era bajja kujja kati omusango gwe gujja ate nga naye baali balina ekifo kibamusuubiza kati ebintu bya Museveni ebimu juzi gundi yayogera ensonga lwaki abasinga yabaleka Abodo so Abodo naye si ye muntu gw'olirayingako ennyo ng'opashoinga ki omusango linda ogwayiza kaje gunaggweyo Semakadde ekipresidenti wa URS ne Abodo nalaba bakaba parliament abave Karamoja nga bekalakasa mu press conference nga bagamba bwateetonda n'ekifo kijja ajja kifa kisobola omufa naye nalabye yayungudde balooya bangi bakyali ku stage egamba bagugobere ku stage naye balooya boyungudde bamala mu mateeka wano mu Uganda batiisatiisa bakola impact naye bali basobola ababesigye tebakola impact bakola koti jajjadi bokanatoka n'ogamba sebo bano bamala basatu bewandiisiza oluddako naga kati baweze 10 abaddeyo ng'owajiwinga n'abantu abagezi 15 sibobeera n'omuntu omu nga mabirizi agyetwalira yekka ante yagenda ku LDC yagaana buganyi ndowooza yagaana intentional naye nga yali asobola okugendayo kuba si musiru naye emisango egimu agivamu nduza bamwadde n'akasente eyo project ngimanyi gyakola ebyo nabyo byala mabirizi mukwano gwange kale tukome wano leero kubanga sajja bekwasa milioni 5 okuba gye bamukuba bamulaga milioni 5 baziisa wa Anita zino zibakozesa kati baziwala neno Kigu baloote Kigu Serena gye bagabanira sajja kati bavuga motoka nnene musajja asulaga ne Samu kakwasayininga ne lubo wasayininga buli list ejja ntayipinge bamba mufuluma bwe muti omuyingire babateerawo ku chaayi awo ne babambaza olina kuba na musuuti ng'etteeka kati bw'ofuluma wala abateega mu mulyango nze nadiira mabike yanvuga nankomyawo wano kiro ekyo agala muwagire ne mugamba siri kuggwe wasobola dda ndi ku kasozi musiru kasozi mubbi koze tewali atali mubbi bonna bagala kifo kyekimu neko kasozi mabike ndowooza alivudde mu kiwano twekamu kasozi waliwo n'omulala ali wano mulirwana wange amuyita Lutaaya kati nze nkyalinawo ne muzzukulu wa Sebaana oli Alexander siranje bagamba okunganya sente nga ofunye akasente milioni nga 10 mumukolere mu business tomuleta mu byabufuzi ebyo byabwe kati kambuuze ndowooza oyo bamuleta kuba LC5 simanyi nze ninda kasozi wadiye mu January eno bwagamba nti yajja neno lyajje kuba LC5 kyonna kye tunaamulayiyiza kati option ennungi ya byabufuzi twagala kulegawo ligase ya taata we ku mwana yakava ku university omuzukulu mabike twamugjawa eyo mu kayumba kalumu kyeyo kimu we kati tumuleete wa Sebaana ne bamupangisizaawo nga talina kantu konna nga fresh naye lwakuba yali vibrant mu UID era nga ye secretary general life secretary Yule yangambye ndi mutenyu ono akulira akakiiko k'ebyokulonda mu DP yangambye nti yebo abanga tawubiddwa nnyo SDP kyekibiina kye bayinza okulibrandinga abasajja kuba ye yangambye kati sokola be kala za DP block ze kala za SDP of course kiri registered ate Nabila yakita kakati Bill Gates kyekye kyamuleeta kuba LC 3
Nishiba chiche tukuleta mu bule bw'ebyobufuzi. Batandikira mu KCC. Ngomu muwanika omulala secretary. Nibayombera mu sente. Kalungi naga nti nejo olinja kulumbayo. Era najja. Coincidentally nze nali minister wa Kijambo. Ate agenda omuvuganya nga nze campaign manager. Kijambo mwebaza ndete yandika mu kifeesha kyo minister tuka twamulaka akalu. Tumuwangula namu twali tuvuganyaawo nampa WhatsApp message nti nze temusobola kunsiga okulula ndi muvule. Nemugamba n'omuvule gulina omusumeeni ogutema. Gulina mashini egusala. Era kati awo so biba byabufuzi. Omuntu aba yagala kitiibwa. Museveni olowooza talina sente ezimumala kulya. Yayogerako n'agamba nsobola okugera n'ennunda enteza ate ng'azirina abatalimba. Tomubala mu bantu omubala mu bagagga abangi abatono mu Afirika abagagga ddala. Abalina sente. Ng'ate akugamba afuna kakadde kamu kitundu nga president. Ali milioni 3 kitundu. Ezo sente ntono kwogerageranya ku MP. Ne bwaba MP n'omugamba nva ku MP nguwa kakadde kamu kagenda kuzaala akawumbya akavaayo. Parliament nesigala nkalu. So Museveni alimba abantu alowooza nti bwatulabako amatu tuyita bumyu. Naye eri kakadde kasobola kujja abantu kubafunyisa kawumbi. Nibo bawe emyaka 4 olaba ajja kufuna obukadde 250 buli mwaka. Tekiriyo. Yes. So Museveni agundiye yakujja abantu kujjawo baavu. Sose kujja abantu mu bwavu. Atenga aleta PDM yakujja abantu mu bwavu. Yensonga lwaki abalina ente eteso abawambizi. Ani yagante embizi yenkana n'ente. Embizi zizala nnyo singa ente. Lwaki wakalamoja omuwa mabaati. Ngayagala nte. Kalamoja sente zive kalamoja. Nibo wako 10%. Golo dyavayo. Company wezirina tali reflected mu budget yaffe. Okujja ko nga waliwo ekikyami juzi bagamba wabulayo trillion simanyi meka 5. Omusolo nga tebaguwadde. Ne trillion 5 ku budget yaffe gibasaze. Okuva ku 50 meka okutula ku 57. Omanyi lwaki bagisaze? Sente tewali. Era byo bagamba ntujja kudabolinga neza PDM tubawo 2 n'ekikumi kikyagaanye. Yensonga lwaki akulo ataddewo tiimu egenda okuvunaana abalidde za PDM ate nga bangi era bw'osoma story baga nti abazifuna irigale bazizze. Museveni azo order kati ye bw'atuuka yayogera n'agamba abannemeseza si balala bano aba opposition biki naye kati ate bw'atuuka mu bitundu ebiri predominantly NRM nga mu North talina bw'abalimba nti opposition yekoze eki yemulemeseze kyakyo asobola kyogera mu Busoga asobola kyogera mu Buganda. Naye nga n'esente zibula mu Bank of Uganda. Kati Bank of Uganda ne Minister ya Finance bali mu kubangalike bagamba sente tebakinga system. Bali balina bwe basindikira sente. Basembye okugamba nti yali computer ani agikolako. Balesa abaana ba IT mu kakiiko kakosa se. Naye ate bali bagamba authorization. Ne Museveni yagambye babuulize bataninge out n'ebijja kuggwawo nga report egenze wuwe. Ng'endala zonna sente zajja wano ne bagaba bakubye excess zijidde mu kimotoka. Bazookerawa. Ze bakwatira ku kisawo kyenyi. Bamala ne bakyusa ne bagamba nti byali ddagala. Ate nga ddagala nga sente muziraba bwe mutu. Kati Museveni ye muntu akuguza ekibi olutobazi nakugamba nti wano wazimu. Nenga nawe olaba lutobazi. Yes. Aleeta ba investor. Naga nti go tulese onofunye onotu weyayite wa radio mu COVID. Bamuwanga bagenda okutuukayo. Ekizino ze bali bagambye okuwaba na Uganda. Basangayo 3 ng'endala ziri awo mu spare tezibula na 10 naye nga bagenda kuwa buli family radio eki. Abaana basomerenga ku radio. Ekyo kyafiirawa. Nze nakolako emyaka 2 nga ndi ku tiimu ya Uganda Investment Authority enoonya investor of the year mu category 3 esooka eri medium n'abaana abanene bamulwana bamukwano. Netugenda awo midway ereeta juice twagenda e Kawempa tugenda Mbale tugenda wa Mbale n'entinda twasangawo abakola juice batugamba tukola miyembe bwegitigi n'eminene egitali egy'obusigo obutono bubiri biki naye nga ate abalala tugamba nti egyo tegiyita mu katiba kano ke bakoze eki kati nga bw'ovaayo ku tiimu n'ogenda obuuza ku bakozi nga muli awo mukyate nti mujja Kenya tupakinga naye nga bataddeko made in genda maaso
made in Uganda. Chovola factory yene teso side yeyo tegenda kola. Nti akatiba kayo tekaita ate michungwa gibaleeta. Jifa mangu ne gitakala. Kati ya kuganti alese ba investor alese abalimi alese abalimisa nayo buzibu. Chance je tulinayo kakati yali kumwanyi. Ate je batute. Museveni ajja yasangawo bikolera ajja bisangawo. Tekako president Museveni. Namutaddeko nga ntandika sikiteekako bulunaku bwe tuba tuwandiika ebigambo tubikekkereza ajja nako nga nteekako his excellency teekako Ssaabagabe Ssaabalwanyi muzzukulu kale kumuyite jjajja jjajja likola jjajja nina wera oli myaka jjajja mugoberera naye nze sigenda kuba ate jjajja abuuka baana ngenda nabazzukulu jjajja bw'aba bayita bajjajja abazzukulu tabalabawo saizi yange saizi yaba abaana tabalabawo bamuhozi ali ku bazzukulu era bw'aba awandiika addressinga ki most especially bazzukulu kati ye future ye ey'okumusikira agiraba mu bagge eno generation yes agibuuse walabako nga addressinga abaana bange bwe yayambulako Mbaale lwe yasooka okulaga omuzzukulu we omuwanvu ennyo agenda musinga buwanvu I have my future political program is in this grandson. What ebigambo bya Museveni obugendereranga nnyo bw'obuyitako olukuutwe tosobola mutegeera kubanga Museveni yeeyogerako dda nti nze chameleon gw'onyumirwa nnyimba kati ezifuluma atambulanga kinawolu Museveni era olwoyiba Museveni asaana ggula muyimbi oyo amuyimbire mu kampeyini ze kuba olukuteyo hit ate yenyini yayogera mu kulaale gye naliko nti amwekamiriyo nakiddamu ogwokubiri nga ndowooza muwulidde bubi kati oyinza kuŋŋamba nti Museveni tamanyi kyayagala tamanyi kyali ate gweoba tomumanyanga tunuulira embeera zazze ajjawo n'abantu be bonna n'engeri gy'abadde atambuzaamu wano yali nnyo ng'ahitinga nnyo ne balina relationship ne Kadaga Kadaga yatandika okutambulako ezo zituwa ezo mpoga ze yakolanga mu Nuupu Mwesani yamugamba but you are a presidential candidate Matiri natandika omutema era bwe yatuuka ku kiseera eky'okumutema ebiwawaatiro obwongo bwe bwamulowooza kule gundi nga agambye nti tajja gwe yali asuubira obutajja ye ng'amanyi Kadaga tajja kujja agenda okulanga Pickings naye ng'ayagala kutunda ofu gundi both ati yali candidate wa ngamba ku gundi Olanya afudde Olanya yali straight nga wagira Olanya nero basimbawo mu parliament balonda obulu besimbawo ne yaleeta erinnya yabawa milioni 5 neyewuunya omu kubalya sente ze owaayiganga Fungaro nga yanominatinze omuntu gw'atayagala yali agenda kufuluma agende n'asigalawo okulonda kukoleki neyewuunya n'obululu gundi bwe yafuna yavuganya naye wano yali aleese both ono kuba deputy kaakati nga tamanyi nti omwana ono omuto gwe yakajja mu FDC n'alongo Anita Among amuguzeeko seekeye yagigula n'atwaliramu ne vice chairman we bagenda okutuuka wali nga boogera Ludicha awali akati nga bwe tugenda kutegenda kalulu kagenda bwe katikana his excellent president tuyina president second bwe yali ajja yasooka kubeera vice wa Pakabulo Kadaga bwe yajja yasooka kubeera vice wa second kati tuyinawo vice chairman ate tekadiga atulonderewo tukyali mu maziga kati tutandika okuleetawo no tujja kwetemamu tukole consensus abadde deputy agende on
then tulete ani amuvuganya nti Asumani basaliwe oyo ajje tujje mukuba tunagula seke y'omusajja seke Anita Mongo wagulira ate Museveni ekintu ekitatuloza yakyerabye era lumu agenda musasula abaali n'omusala politically bwana amuleka okudda ku bwa speaker tajja muwo kya voice NRM yafuuse NRM ajakiwa ate yafuuse NRM yakyali mu FDC ani Anita Mongo atula ku seke NRM ani yaga nti akyali mu FDC ngamba nga yemobiliza wa sente abakyuka mu NRM lumu ogenda kwewuunya lumu nga Democratic Alliance bagirinkinze kwa Anita Mongo tiyajase n'ekyo kisinza kyogera kati nga tekinnafuluma naye mu bwongo bwange nkimanyi nkinina so Anita Mongo si ye muntu ali awo goyitako casually bw'aba asobola okugula Museveni n'amugulako seeke naye amaanyi gaba alina muganda we gaba mangi okwata seeke eyo n'ogigula ennaku 3 ng'owulira wali wakati waka ate kadaga akalubi akalimu ako nze mukwano gwange eri kukiri era bakinsuuza nti nali nfuna programu ya palamenti esasula miliyoni 2 nanfunako percentage bakinsuuza simuwalana era mwagaliza naye sigenda kuddawa era yensonga lwaki tanjagala bwe nfuna ekikyamu nga kiriwo nkikuba namukubanga babbe ettaka lya Bukedde nga bayitadde ku President Museveni nti ayagala okuteekawo projekiti nenfuna iso report nga si yabirimu era nga yalina ne batta abantu ne balapinga abantu nangamba agenda kumpaabira nemugamba mpaabira nangamba watagala nkuwaabire jangu kutwale Bukedde ku sente zange nkolage nti ettaka teririyo nemuganze mbijja mu kooti Bukedde ya chairman yakafiirayo sinaddayo nengendayo nemugamba nina information ti fayiro gwegase ne speaker okugibba ng'ogamba principal judge nzeije nangamba ani yakuwadde information konze soogera sources zange njagala kumanya fayiro bayabbiddwa bateyakoze eki genda maaso nangamba abantu banteeka mu bintu by'essiriimu kati omuntu bw'omuteekako ekintu oluusi akikwejjako nga akuwadde solution abali babimugambyeko abalala yaŋŋamba nti mpaamu ennaku 5 noonyereze ennaku 3 nampeereza WhatsApp message the file is back to salute ate awo Amonge Anita nga agenze Seattle kulaba olanya nga tannafa bagenda n'omuntu omu ne Mau kakati nga nze ninda nkomewo nteekeyo application yange nagiteekayo nga amaze okufuna obwa speaker application okufuna gundi ekitegeeza obudde bwe yali deputy awo yali deputy agenda okuddayo nga banga nti mwaba BBS temuqualifyinga simanyi kiki NSSF simanyi bikoze bityayo nebifo nse ngati sagala kipushe kuba sinze nasoma nze nakozesa chance yange nempita mu kadinisa sagenda mu PPDA nenfuna program era mukama wawe namugamba nti nina program yenzije wakadaga nasirika nga mukama wawo tagala kudda mbwe navaawo nagamba omuntu akuyira ebya advertisement nagamba nti siraja akulimba kadaga mujjawa twasaba dda parliament netumaki nemugamba bamuyita John kati ali nemugamba gusirika before the launch kadaga nantumira PPS we Peter naga njiwa nenkya sawa 3 tugenda kulaunchinga program yo na kusasulako omwaka gumu mwaji launchinga live Katumba najja yali boss wange ne n'aba BBS kati MD nga abade serious ndamba nyoma banyoma akola babula binatamanya naye twabeerawo nga tewali yafuna tewali media yafuna program erivuafe that money kati chokiraga nti abasajja bakufuna contract bazifuna mu manko etu nasije kiri oba obumanyi
nti Siraje mumanyi mukwano gwange yes asokumpa ka contract era company yange si ye yamanyi special gundi special ID yange ya parliament we yagwako nagenda okubijeni walinga polisi nagali ne program yange tujajizaako sije nakuwa kadi hadaga namugamba please Siraje ngeri jejja nawe jiwajjamu mwana mwaleta mukadinisi mind your business wata amaninga my business ne bamugoba yakakoma yagenda mu kooti n'omusango n'agusinga ne bamugamba ddayo kadala nalagire kufuru ne bazikyusa ozanyisa obuyinza bosi bwangu nze nayisaako awo ku parliament omwana wa President Museveni nga tebanjazizza ayeyita nga tebanjazizza yeyita Kaguta simanyi tunamukwata tufu okweyita ne baŋŋamba abapoliisi tajja kuyita konze ntayina polisi nga bamaze okumutegeera tobawa kaadi talina kaadi guno mugugu gwa speaker bagamba yatugamba tewali ayita wano ndowooza walaba wano juzi ku mwanya ne speaker bamwaza ne baganze sijjako siina kaadi kugira nga nzirayo nenkubira PPS n'abakubira nagamba oyo mumuleka gye kati nvanga gamba yafaana President Museveni yaani konze agamba mwana we kati nga afaana ng'omunaku konze nsi bwetyo anoonya kitaawa wabanga mutuufu ajja mukola bani abakubuza abaserikale nabo bakwatiddwa ensonyi balaba ate muyisizaawo ate tufulumye kati baali bagenda omulaga pulezidenti amukkiriza oba amwegaana omwana bamutwala kumulongoosa nakati takimanyi yeyamanyi gwe bakuleetera omwana omukulu bayinza omugaana oba nosoma ebyafaayo naye nze yamundeetera yali kojja wa Jennifer Musisi kinene nga ayagala mukube mu mawulire ne mugamba ensonga z'abakulu nzikwata mpola nina kumala kubuuza ne ŋŋaana omwana nti bwe mukuba mu mawulire tatajja kukwatibwa obusungu akwegaana ate nga yayita mwegaana yamukwasa Sale bw'agamba Sale n'atuuka ekiseera mbu first lady n'amugamba totuleeta wano abasoga omwana bamuyitanga Naabiri maama we era yali abinnyonnyola lwayitawo nalewo speaker nga ndi wali nkola ki n'amugamba linda president wava mu North n'atuuka Busogo gye twatuuka mu Busogo omwana yali ku kitanda nga bamulongooseza musanga omwaka guno oguwedde emulagaawo ng'emmotoka ye bagikutte motoka amajenjeeka etomedde benzi y'abaana bamusaba kakadde musawo alina mu mitwalo 17 nemugamba mpozi nkweka soda naye siina sente senga nina omulanga gwenku ate nali nja muzzaayo naye kadaaga bamala omunyiiza kuba sipiika nga tebakwatagana na President Museveni amunyiiza bati ebisanja bibiri byali biweddeku yagenda akaaba kati nemugamba omusajja agenda obuyinza kyekizibu ekyo ate mukama we yabuta anaabwagala yekka mukama we akyaliko kati lwaki yamukomyawo tayagala buyinza yamukomyawo naye ekya sipiika ali akyagala namuwa ba deputy ate muno mulimu sente anda secretary talina sente zamuwa oli alina budget ye ate yakulira bakomishona abatemaatema kati gotemaatema nga omukinjaji tomuwadde kiweera n'akuleka so eyo embeera bannayuganda gye bakola ki kati omwana gyali eyo yeekolera mirimu gye ne mu Kampala yaddukamu bamugoba mu nju yaddayo Busoga naye masimu ge ngalina ekimutwala Busoga masimu ge ngalina bakuba mama we bamuzaala era bwe mwogerako atya nnyaga nti bankwate konza ate oba ogamba oli mwana wa muzaba kukwata kati mama we yejjali waliwo n'abapoliisi abangamba jangu tuwe details ne mbasindikira kifaananyi ne mbagamba wali bwana Benateete munkwate naye njagala kusangawo ayeeyitaani taata we nze sosi zange mba nazo olanga nga tanavaako yagamba buli muntu eyawandiika ku kufa kwolanya twagala details ze nze ne nkubira twine yali side director ne mugamba nti nze sosi ngimanyi era ye taata mumpite buyisi nja kwereeta nga temutadde na kumpi naye musangawo tuyina ngamba nti ompita musiru okuyita taata wo mutata naziika mwana ebyo byafiira awo kati mama w'omwana yali Busoga yafa kati ali kubukojja n'omwana yafa mu covid May 2020 omuwala omu bali abaana aba bonna ba mukyalo omu bonna bagamba ba mukyalo omu era omutabani eyeeyita mutabani agamba asinga muhoozi omwaka gumu agamba yatuukako ne wa muhoozi n'amugyako details
sure ati njogera ku mufunti muwayiriza muntu gwe sobola okwogerako ne bagamba muwayiriza ye Kasirye Gwanga n'ebyo nabyogeranga mulamu n'ebyaba Sejjusanga nabyogeranga waliwo bye yaneegaana ayita ne press conference n'ebyali bituufu yali akyali mu kooti nga balamuzi bamunyigidde kati gwe ya kooti wali otambala byaki ate kakati nze bwe mba njogera mazima n'oganvunaana onvunaana ndi musanyufu nti ekituufu kirikola ki kirizuuka kati gwe batotya ate kati gwa mu nnyanja ne bakunywerulamu era lyato lye likuleeta toyinza kugamba nti sijja kuddayo ku lukalu nga tewali lukalu ne bw'ogwa ku accident era batwalira mu ambulance ate ne ambulance moto nze ndi w'amawulire gwe mulimu gwange okujjako bwe naatukeesa ne bwangulese era nja kusigala nga ndi consultant era amawulire yafuuka life ate si bye nasoma okusooka mpozi bangamba basoma business wali ku college of business studies kati awali church kulira n'omuzikiti gwe Nakasero naye saasooka qualifyinga nali mwezi tu basooka ne banteekakaawo ku luumu waliwo akasomero kati waliwo ono omusajja eyagwa okulira n'omusajja eyafa kubatire yalina ebizimbe eneegindi baali bakayita Kampala Business Institute banteekawo myezi 6 nesooka nkomawo eno akasigundi ako nga kagamba twalinanga kaadi nga nkyasoma ku State High mabega nga kuliko this card if valid enables a student to enter in the following matinee shows alinya Nitad, Light, Orion n'endala nga ku State High tusoma lwaggulo kumakya abaana basoma olweggulo kati ku Lwokutaano ku Amini nga public holiday kati ku Lwokutaano nga ffe tugenda mu firimu ezo n'oyingira ne kaadi yo n'olaba ebifirimu eby'ekyayini katuzirabira mu bibanda ne waalingawo ebifo ebyo pozi n'entinda waliwo Delight nga yeeragira mu lukala awo nga balina olutimbe bwe luti eyo yembeera yaffe gye twakolaki naye nga kaadi yange yanjawulo teringa yabayizi balala lwakuba nti gwe wali ng'osomera eri nasomera kweyo institution ng'ate ku college basomera essaawa emu buli subject kati olumba otya college nga tonnamamala secondary anti headmaster yali bamuyitanga Engege Sharita mutabani wa Bishop Sharita Mbalala ng'ewewe nsula nga te yena nnyini college yantwalayo ng'omwana owuwe naye nga nakulira wuwe kati nga bwe nzija okusoma abaana basoma ssaawa emu n'ofuluma nze wemba sitegedde kyensoma nziramu nensoma n'essaawa ey'okubiri teryanfulumya kuba sasula school fees nenkolanga nga nsoma UDBS naye nga ku State High nga tusoma accounts elementary accounts na bookkeeping stage 1 nga nze nsoma elements katazi kati teacher we yajjanga okusomesa nga nze nina bunovo nali part time nga tunda bookshop nga mulimu bunovo babuyita bwawandikibwa nga James Adlekes ngeringa film nga nsoma nantunuulira nga byasomesa sibifaako manyi gye mbisomera kati nakwata ka novo nakanzijako enkeera nenzija nakaala yagenda okulaba nga gye mbusomba tebuggwayo n'ateekawo test kukwata nze naye nakimanya luvannyuma kawa twamala okukola ekyange ekitabo kyeyasooka okukwata n'akiteeka mu nkwawa bino ebirala n'abikwata entumbwe n'agiwa omwana amutwalireko ng'ekyanga akite kyokka wayitawo eddakiika 3 n'ampita mu staff room nama gwe nabawadde collative form wakoze vertical form obisomerawa ko nze nsoma bitabo bitabo kino mbimubuulira akati n'asirika mwezi firi n'otuukawa ng'oyitamu ono yali wa boda kitata naye yatuuka ekira naye n'afuna n'alaba ng'agulumidde nnyo okusinga Kayihura olaba n'amugyako n'akazindaalo olaba ayina baatuuka nga waliwo sente zibalwa ne bazirwanira paka n'amugobera paka mutoyi n'amugamba nti tema ogwanga olina okukola ki yali atuuse ku level ng'aboggolera ne baminisita namusangako mu Kisenyi waliwo minisita ayogera ku katale ka Kiseka namugamba ntabimanyi nze nva wa Museveni nze nina amawulire amatuufu kati ali ku Kebusega yagaba emidaala yagoba Alozias Mukasa so mu nsi mulimu abantu abalalu nga baba batunuulira butunuuzi okutuusa nga obulalu bwo bulinnye ku kigere ky'omuntu omunene kati erero yalinnye ku ky'omunene ate yateeka kuba yalinnye ku kya mukamaawe ow'okuntikko kuba muhozi agamba mutwitiye nti nkulaba weekwese mabegawa mugongo gwa taata wange naye obugulu bwo obutono bukozesa oddukema
ebigambo nze ndaba binene nnyo ebyo. Ebigambo binene. Bwe mulwa mu buyinza omuntu bw'alwa mu buyinza emyaka 4 tomusuubira kukola kipya. Omusuubira kwonoona bwonoonyi bisigaddewo byebibadde mu Syria, byali mu Iraq, byali Sudan, biri mu nsi zonna ezirimu abakulembeze abakoze eki. N'okusobola kuba tekukyali. Tewaba. Ate kasita obukulembeze budda mu kasolya k'enju. Abo bamugenze kufa n'abantu. Kuba buli muntu ayagala okwekwata ku kalandiraako wewali omuggo ogukulukuta. Kyobalaba nti n'aba PDM bakola. Ani ajja ati President Museveni ajja mulete gundi. Yali ebusiya. Ne bamusondera embizzi, ne bamusondera ente, nga bazijje ku byalo. Gati parish development code ono yimukama yazikoze. Kyobalaba Museveni recklessly nga taddeemu na magezi. Gati ngenda kubawa omutwalo akakadde kamu buli muntu afuna akawumbi mu ekeji. Tekisoboka. Gwe senga okyali kwata kamera. Nga wali yali mu kikubo. Olwaki olwana n'abayo ngo bakuwa akakadde n'ofuna ka trillion. Tekisoboka. Ku Museveni yakyogedde. Tewakiwuliddeko? Naye kakati era yayogera alina ne yaleeta amatooke n'agamba litooke nditeekamu emitwalo 5 kutuuka we lutuuse. Naye nga bwogenda mu katale lyagumu kitundu. Teyagendako Busoga myaka nga 6 ngenda kuba ojje mu bwavu nga buli Musoga ajja kufuna nga milioni zaaga ezitaka wansi wa 2 omwezi. Omwaka. Naye mbuulira ne baba bakuwadde milioni ezo 10 zayogeramu. Osobola okujja mwaka wumbi mu mwaka. Tosobola. Ate nti yagambye kawumbi yagamba kawumbi. Sobola kujja mwaka wumbi oba oli myezi. Tekisoboka. Kubanga kasooli omulimu ali ku nusu 7 ogenda omukungulanga wa 2 oba 3. Kakati ayogera ebyo bwe yatuuka ku nte z'ebusiya. Embuzi ne zitandika okuweekuuba amayimba. Sasa n'agamba nze ndi mulunzi. Teri mbuzi zirwana bwe zityo. Kujja konga naye yatuuka ekiseera n'ategeera nti bano banfuze naye nga talina kyamukola. Bamufeze emirundi mingi. Bajjawe eseeta nga National Water tenatuusawo mazzi. Bagamba jangu olonkinge ekibuga kifunye amazzi tugenda wali kuzimbawo ne satellite city mukono naye amazzi gatandikidde wano. Ne bateeka kigundi kitanka ky'amafu kimotoka mabega w'ennyumba emu ne bateeka wano pipe nga basimye awo. N'alonkinga amazzi agataliiyo. N'atambula ekimotoka ne kivaawo. Naye kati bano baba bamwagaliza abantu be. Ate bamwagaliza bintu bya n'agenda wali Makerere n'abawa check. Bavubuka yali youth livelihood. Ne bagikuba ekifaananyi ne check. Bagenda okulondoola abazeewo nti abantu bapangisiza bupangisa wano kifu ne bagenda. N'agenda ekatwe. N'abawa machine ebyuma ne bigenda n'omusajja ayambala enkofiira amufaana ne bibulawo. Tugenda kukola wano skills najja wano ensambya n'agamba abasajja abantu tugenda kubatwala simanyi bayimgebiki naye nga batwala ate si balbazi. Babataddewo buteesi. Yajjako emakindi wano saidi zeye Salamu. Ne baleeta enkoko nga 3 kiuma kinene baziteekamu ono mugundi eno demonstration gundi farm. Naye Museveni olwavaayo nga n'abakulembedde bamuwadde ekirabo ky'epikipiki nannyini nkoko n'azitwala. Neziddayo. Kati oyo Museveni gw'osanga nga ayigiriza abantu okulima ettooke okuyunja ettooke n'agamba batema bwe bati ettooke n'alitema ng'omuti teri kutuuka. Ate abamukolera tibasanyufu bandimukoze nga firimu ne bataako ettooke nga balitemyeko ekitono n'atema butemi neyeggwako. Kati ku myaka gye omusuubira okumuwa ekijja ate omuwa empya ne yeetema guba n'omusanga. Kale tewalaba kifaananyi kya ttooke Teso. Kaakati ddayo Teso bwe oyagala kujja abantu mu bwavu Teso Karamoja wabangayo Cattle restaurants nga banyaga mate najja ovooti eno n'obagamba mbaleetedde obubizzi
obubuzi beetaaga nte balina nte era zibamanyi ani akusomera sakula kati omuntu muweemu embizi ate Museveni mwegendereze ng'agenda mu kiyumba ky'embizi abanga musiraamu alingizayo wati nga bwate naye aba alina okumalako omukolo era ajja kumalako firimu eyo nga ebintu bibamulambuza bifu yenyini naye amanyi okukola ebibi ebifu eyo demonstration form yeeno simanyi bayitayo batya tebakyaliyo n'abafukiro n'obukipa naddayo nga tebulikyali yalutuusayo n'abamawulire n'abalaga osobola okulima ng'okozesa bukipa buno minota n'akulaga ng'asomba ebisagazi ku gaali nze nensigalayo abaana ne bakomawo mu motoka zaabwe nembeera ku kyalo nti jangu tukutwale nemabegawo wafaamu eri emmotoka eriyo n'oluguudo oluleeta ki amazzi naye nga gwakula akutimbye ebbula nti osobola okugaggawala ng'okozesa buki nga bakugamba nti osobola okugaggawala ng'okozesa miliyoni emu gye bakuwadde n'ofuna akawumbi mu mwaka gumu oyo ne bwaba mu China nga mufuusa taliiyo taliiyo naye abantu bakikkiriza ne bakuba n'engalo ne bazina ne bambala yero ne bayaga nti omununuzi waffe yoyo kati ekyo kijaga nti abantu bajja kuba mu bwavu kati DPP yataddewo special investigation team erondoola ababase okuvunaana ababasente zaani kitegeeza ne bewateekamu babbi azafuna ripooti buli gy'alaze ni wano batugamba kakadde ne batuwa 7 ne batuwa 6 naye nga kireeta mu mutima mulungi nti bw'ogenda okunona ssente ezo ne banka charges gavumenti yezikusasulira gwe nofuna akakadde kakakoze eki buuza ku bafunye ssente ewuoba buli omu yafunye akakadde emyaka esatu gye baakagula mulimu n'abatafunangako ziwera bukadde 100 naye atuukaawo n'agamba nti Katonda nga yagadde tujja nakuweza obukadde ebibiri oba mama bazitwalanga gondi liwadi okuva eri gavumenti balonda abaddiza of course kasita ogenda mu kintu nga tobasomesezza bwe bateekwa kikola sente bazirya ate bw'ogenda of course tibagaggawala bonna naye at least waliwo level Kisama Mugerwa yagezaako okuleeta ntandikwa yalina levels esomesa abantu bwe bati ne bwe bati bamujjaawo ne baleeta NADS ne baleeta Operation Welfare Creation abajasi nabo ne batwala enkoko ente enzungu n'embuzi nga tebamanyi nti tebazirunga ogira olaba bulabi olwokuba bakugambye nti evaamu amata naawe nokkiriza tomanyi kyoteeka mu gafuna tosobola gikola kyekimu nezine mwanya abantu bazigaggawaliddemu naye wateeka okubaawo mulimisa kugamba olina kukozesa bigimusa bwebiti eriyo ebigimusa ebiri feeke olina kuzifuuyira nga zitunudde bwe ziti naye gonaagamba nti nnime bulimi ojja kuvaayo nga ne ssente zo ziwakola ki kyevala vanilla tebamulima buli wamu waliwo weza ya kitundu nga tesobola kukola ki naye ng'ate alimu ssente kira ebadde ku mitwalo 2 nawulidde yagudde kati eri 8 naye nga luli ebaddemu ki ababimanyi beero basiniya basekalaala ababiruddemu abaluddemu ne muyuga kiiki ne Museveni ayogera ku mata senga yagala kutuwa model farm Museveni alina ente nyingi si wokka n'ekisozi n'awalala eno Kyankwanzi naye ajja akoleyo factory y'amata atugambe kano galiko mata Museveni Milk Farm tulabe ku quality y'amata atubuulire obwangu n'obuzibu obugalimu naye atulaze ku mwanya ebikolo nga 10 awo ebindi nti azifukiriza mazzi naye nga bucupa nga azifukiriza mazzi ekyo tekiri eri gyava abantu gye bagenda nga bagenda ku gundi kulamaga buli Christmas kati Christmas olaba emmotoka olinatuukira 24 ng'emmotoka ennungi tezikyali mu kibuga zonna zigenze saidi emu tezigenda Busoga tezigenda Bugerere nkulazeeko wano emmotoka lunyiriri olugenda e Masaka nga luliko kilomita nga 5 zonna jaamu akuttebwa tonalaba ku jaamu Kampala mwali kati jaamu omusanga ku nguudo ezi
Masaka Road ngamba wo mu kibuga mu Kampala musanga ene mabega wa Ham ne wano ngaku eyo mu Good Town KCC yagambye abasuubuzi tubakiriza okukola okuva 10 mpaka obudde okukya bw'otuuka wo sawa bbiri tolina woyita kuba abantu bagala ogula ebya layisi eyo sayini ya bugagga mutogenda okulinda akawungeeza adondole ate nezagenze nazo oluusi amubbi naye ali muswabi kati sebo nze siina kinguza lugoye nagulako edda essuuka nga bazindaze we bati mu wino nanene nungi ngenda okutuuka eka nga nineemu ate nga siyo eri saizi kati eyo wino olwolagera ekyo kya layisi era ofuna kya layisi Kayongo yali akyali market master wa wino nanga jangu tunyimyemu yali bamugoba mu katale aba landlord bagoba mu 7 yakawa maintenance ne sente zazi bateekamu obumbi obunateriya zibasasula gundi musisizi yabaguza akatale amala bewole mu DFC n'amagoba gonna nga bagala kutwala bintu byabwe balwana nnyo okukagula ne banguwa mangu okukabajjamu eyabayamba okukafuna yali Yusuf Nsibambi yali kyani wa Kampala District and Board yakaba ku mutwalo okwo tokanifi ogwa dola yali ku receipt yo wino ogwa Uganda mutwalo okwo nenga Jennifer Musaba jiyeko bubi buna nga bazewoze mu Afrika katenga nitakasirirye yuge take lina abantu bangi waliwo banabawo nakivo memorial abazirwanako waliwo namugongo eyinawo gundi waliwo n'abalala ne kati nabana olujja abantu baali bakoleramu ebyabwe balwokya emirundi 3 nga buli lwalwokya Museveni abawaayo amabugo ga kawumbi ne baddamu ne babookya nga nze mbaga bagenda bagobawo buli lwokya akatale emirundi 2-3 senguka baabagala ku kifo era kati ekifo kyatwalibwa ne batwaliramu kati n'emyala walabye State Council nga abo wino amazzi gabayiikidde hamu ngazindi mwala nga tumugobyeyo lwagenda naye twategeeraganye n'akwata obitiyo n'ateekamu abaana bagogole kati owa ssente kyakola ng'alina gy'alipootinga ng'ate gwe ayagala ensi yo si kyokola. Kayongo yakuyita omusisinkane munyumyemu. Nagenda ne dayari yange namuno emitwalo 10 bizike 2 kati nga manyi owino nenteeka wano dayari nenkwata n'ennyweza ensawo yange okuba bwali butonyera nga buli fasi wakyayi n'akutomera owemmere fasi tugenda ntunyumya bwe mba nvayo ngenda okulinnya emmotoka ku ssaawa ya Queen kati ye Kayongo teyakuwa nga sente nzirina neza Kayongo zakuwadde eza Kayongo naziteeka zokka mu sokisi ne mubuulira nti bazibbye naga ng'olabye nenkomawo kati eyo wino so olwo kyangamba nti family mbwe kwata obuyinza ensonga lwaki nti abayimbi bava e Kampala ne bagenda eggulu oweggulu talina kifo mu gavumenti naye obuyinza bwalina businga obwa Nabbanja uli prime minister naawe tomugeza ate bwalina waliwo okubeera nekitiibwa n'okubeera naki n'obuyinza eno salo obuyinza bwalina businga obwa Nabbanja prime minister yes eno sale bwalina businga obwa vice president Alupo retired major gwalirabika abantu abadduka tugenze walupa okufuna buyambi abayimbi ne basulaawo mu tenti ewa Nabbanja basulayo talina demonstrative farm alina farm nyingi Nabbanja mulimu mulunzi alina ne rediyo yate yagifuna tannabakuba kakumiro kakati ani agendayo okufuna obwe okujjako basanze mu Owino n'akasuka nga era abanaku bobakasukira ekyo sayini yakulaga abantu nti obayavuwazza kati balina kubeera awo ng'embwa bwerinda ennyama eremye nesanyuka netenga n'omukira naye omuntu ayagaliza ensi ye ateekawo policies nga zigasa abantu uniformly nga ateekawo nga cooperative bank bwe yaliwo togenda weewole olage kyolima olage omusingo gwo bakuwole ku sente entuufu naye yoona ayagala akuwe akolage nti akuwadde ate akutambulireko nga tofunye kyolina naye nga osigadde okola ki osigadde olowooza nti ampadde naye nga takuwadde oba ffenna ffe tweteekamu embeera kati olaba abayimbi beteekamu embeera tebaagala kuyimba
gye bagenda eggulu teri studio nti egenda fulumya oluyimba olulungi teri songwriter nti agenda luwandiika naye mbu bagenda yofuna ssente Museveni beteekamu embeera Museveni yateekawo embeera ebakola ki ekisooka copyright egibamma ti omuntu akola oluyimba lwe ne lutoolayo abantu ne bamuggyako copyright ne bazitunda byalingawo mu biseera by'edda kasiwuukira oyo naani omulala yafa nga bagula ennyimba z'abakadongo kamu n'alugula nga tonaba nalufulumya ye naaba nga alina copyright ate nga teri registered naye ng'akugamba nti alina aba n'okukwala n'akuwaabira kati baakagireeta emyaka 4 ti omuntu asobola okuba n'ekitone kye n'aba ne copyright ye ne balaba lugenze ku YouTube ne lufuna aba followers ne bamusasula naye kakati covid bwe yajja n'abongeramu obwavu abayimbi abamu bagenda mu nnimiro abandi bagenda basiika kabalagala abalala bali mu saaluuni kati bakomawo buzisi naye nga bamanyi nti akasente kali waani ate naye abaagala on condition tumujja kuyimba nnyimba ziwaanaani tebaagulako abo abayimbi bakadonka abayimbe ennyimba eziyigiriza okulima babawayo akasente ebbanga ki sebata n'addamu n'agwa ne bamubanja amazibanja ne bamusiba kati atandise ate kudda ngulu naye bwe bigaana era ojja kulaba nga bazeeyo ewaani kuba yeri akasente ak'amaanyi kati akasente kaba kake ng'omuntu ka gavumenti akasente kaba k'abantu ba busolo yakafunangaani ye presidential advisor buli presidential advisor mugagga nga ye si buli president ate go laba bameka abagagga ani presidential advisor nga muganda wa Museveni kati kuba muganda wa president kitegeeza nti olina oba obaako n'enkizo waliwo omusajja muganda wa Museveni bamuyita Toyota muwulira bamuteeka mu kampuni ezo zitwala abantu zivunaana tosobola givunaana nawandika story ku Toyota ng'alina veteran gwajjieko ennyumba mukazi namwandu mukazi wali veteran ey'entinda yamala emyaka 7 tagisasudde namugamba kati agenda kumpaayo sente kusasula sayininga wano ngene nfune sente yasayininga nkuguzizza sente mmeka ze yamuwa yali amubanja nga tamusasula defaulter nempandika story bamukwatako ku Kira Road abantu ne bayomba kakana Museveni agamba kikyoncho Toyota mugobe munju kubanga afuna sente ezalawe yes nabiki era nagiwamba simanyi obyakira naye omukazi namuyamba natuuka ewa kikyoncho yali akola wano mu katale gga yes waliwo omusajja abeera awo omukuba market master kanyumba muyita Kanywanyi yamundeetera nemuyamba nga n'omukazi asula omwo yantwalako n'angamba musinkane ku African Tropic Bank ngenda okulaba yetoloola eno simanyi kyampitidde yagenda okudda nga nze nziruse nengenda nkuba sitoola era mumanyi naye amumanyi nise tuli bamukwano nga bwe mmanyi Sodo ono abaali balwana ne mu wala wa Koteesa ogamba omanyi Toyota mumanyi ne Sodo bonna baganda ba Museveni Musali mumanyi nise tuli bamukwano era mu kalulu akaka ke baalimu nga balwana Kuteesa ne Museveni okusimbawo Sodo ne muwala wa Kuteesa nakalimu nnyo ate kagenda kuddamu envuunula bibya kati mbeera mu America okumanya story nti Biden yawangudde afalu kati kankubuulire mu ku Christmas eno Sodo yaleese amajoola g'engoyina okuzigabira aba Christmas nga muwala wa Kuteesa yabaleetera amasanyalaze n'amazzi naye omulonzi tamanyi biri byamaanyi yaga nti kati ono yatuwadde engoye gwotuwadde eki ku Christmas zirina n'okuba nga mivumba nazirabako naye yazitikudde n'azigabira ki awo kikulaga nti akalulu kulundi kagenda kuba so expensive kyekyaleeta first generate kubwaweka wa parliament kyekyaleeta Kuteesa abamu baagala bitiivu ye Masasi Mpuuga ayagala kufaananira ddala Mao ngeri gye yagenda ewa Museveni wasooka ne wajja olugambo nti Vincent Mayanja
chairman wa DP broker gobye bidde gobye Lubowa alidde sente wa Museveni bafunye bweziti of course ne beegana naliko ne honayo mbidde ku kutu ogumu ne yeegana mabike nemugamba Museveni wakuwa sente za kwanika ate tezitera kwekweka abanga wa Lubuto ogenda kulaba nga alya katunku manga alya ettaka nga maternity zivuddeyo tunatera kulaba maternity jibujja nti olwamugamba ogwasooka nti baagala muleeta nga candidate agamba kise kyendiko era njagala electoral reforms ebyo tunabirowoozaako oluvannyuma bwe bwavuddeyo amawulire tiwaliwo sente ezavudde ewagundi tukoze bwe tuti naavaayo n'agamba tugenda kulaba President Museveni twogere tukole ku reform owulira n'ebigambibwa nti baagala bamwongereyo emyaka 3 naye emyaka 3 gyo gyali ku kiri ekya Dihora Alliance anti nabano bakipiikinze kati